Studios kali mu kaseera kano nga bagamba Fox Atomic be bakutuusizaako nga begashyiramu n'aba WWE Studios kutuusaako sinema nga bagamba McGordon Company Productions ne VJ Jones Production Rennie Harlan ye nannyini sinema asoose nga bagamba New Orleans Louisiana May 16 tutandikidde mu New Orleans Louisiana May 16 yakayise 12 rounds emyetoololo 12 weginagwerako mujja kuba mumazo kanyonyoka Ashley Scott takabuzeemu kakati mu kaseera kano nga bagamba Steve Alice naye agenda kubeera muzanyi wabula Bryant Mwell takabuzeemu nga bagamba Gonza Menendez naye agenda kubeera muzanyi olwaliro kuno kona kwanjwa kwa sinema ne bajja bagamba Taylor Cole takabuzeemu kakati tutandikidde bali nga bwe batugambye Louisiana gye tutandikidde waliwo FBI bakola surveillance ku muntu omu njagala weekanye akafo konna bakeetoolodde nga bagamba Nicholas Ronde tiyabula ku mukolo gwa sinema wayi nyina gwenfunye yuno waliwo kabaka gwe bafunye yuno ati sinabafuna face ye bulungi nnyo bali wano beetooda akafo konna abo baba bakola surveillance ku muntu boy n'akatale konna bayinza okukawamba nga bonna abaliwo be FBI nga bagamba Michael Lake yali producer wa sinema kwe kujja bagezeko okukola scan ne analysis okakasa nti perfect identity ati si yoyo njagala mugezeko okukola ku Northwest Corridor mwekanye mulabe njagala kulaba abatambaavu mutumbaavu ono akafo konna bakeetodde waliwo kabaka gwe beetaaga nga bagamba Rennie Harlan yali direkita wa sinema olwo baba baweddeyo basooka ne bakuza okumpimpi gwe sebo Dani bw'oba oyingidde poliisi bakuwa ebintu bibiri embwasi bw'ogasseko ne baaji kale embwasi njiraba ebaaji sigiraba kuona eri ku kinankaawo buli wamu ndabyewo ku kinanka sirabako baaji gw'ogenda sigala ng'oli wamanyi ngenda kuwanga emmere naye tugamba mamawo nti nkuwa emmere gw'okola ki sebo Danny Fisher lwaki omuwa emmere njagala mufuule kamenyu mulengere va ku mbwa yange ogiriisa ssebe emmere jangu nkolage gye ntadde baaji yo ku kinanka kinanka kikyo ngamba ebinanka byonna mbikebeddeko kikyo ekinanka kino kyekinanka najjako ate kubajjeko baaji ye okimanyi nkyalinayo eddakiika 10 ogenda ku poliisi tofaayo gwe kikutwalira eddakiika 2 eddakiika 10 nyingi nnyo akagambye mu nkyalinayo eddakiika 10 ogenda ku mulimu ne kamugamba eddakiika 10 nyingi nnyo guli wa ddakiika 2 mukyala tukatanyooke kyava gyagezeko kanywegera ati gezaako kubeera chef kakasa nti odda bulungi weraba n'akwate kuba afuluma asobole okugenda ku mulimu ali ku bya patro bali eno ku 9% eyo wansi emmanga ba blues alina pata naawe yuno gwe sole kimaani gwe sole ki gwe kiki kati osooka funa lukisa kuva eri mukazi nambwa okujja okugenda okukola ambwa yokka yebadde nsumbuwa why FBI is tracking this guy through the okimanyi nti FBI etrackinga guy ono beetaaga buyambi tugende tugezeko bayamba mukashaka ntwadde bali ku motel kabaka gwe banoonyerezako yono international arms deal ono gwolaba yona afulumye hotel kati bazemu ne bafuna positive ID naye nga okakasiza ddala basooka kuyisa mu byuma ne bakola final analysis ebyuma ne lyoka bibagamba nti positive identification yoyo yennyini gwe mwetaaga ono mutumba avutagenda kuzulukako ku mulundi guno akafo keetooda aba FBI Federal Bureau of Investigation ne basooka bamufunako ekifaananyi ne bakitwale bali bakisikaninge waye gwe sirika njagala mugeseeko okuntambulizako Irish bastard musajja mu Irish FBI emwetaaga international arms dealer kabaka amenya amateeka nga bw'okiwulira bamaze okukonfaminga ne ID anti tiimu zonna njagala mutandika okugezaako goberera omutumbaavu oyo wuuyo yabagamba nti oyo omusajja gw'omulaba si mwangu ekisooka yakwata ekkubo n'ayabya flight 12
n'ayabya embassy ya America eyali mu Frankfurt n'atemako muganda wo mutwe olw'okubanga diru yagyonoona kwegamba musajja simwanga njaga mugezeko kufunira feed y'abo abatumbavu waliwo incoming call wabula eri encrypted mu dakika 15 ono mutumbavu agenda kwate kubo kujja tugenda kusikana eri kozi we muwulidde nti kale aba FBI balina be bakolaganye nabo naye nga nabo kirabika bakibanda naye nga babakoledde kaddiiru beetaaga kwata oli omutumbavu ayitibwa Mouse Jackson Miles yamugamba gwe kyolina okukola kiri ekintu kimu kyokka gwe ssebo Samuel gwe kasita okwatira Mouse ne mufuna bulungi nnyo mikono gyange kijja kubeera kyangu gwe okufuna Joshua muganda wo kale aba FBI balina jamago bakozesa ayitibwa Samuel alina nkolagana ne kabako n'ayitibwa Mouse Jackson baaposite muganda wayitibwa Joshua ne bamugamba nti senga otufunira Mouse Jackson tujja kuwa Joshua then mutandike mugende kabaga ayagala nnyo omuzannyo gwa chess bw'amala okuwulira abo kiki balina okuzannya n'akwate kuba yeeyongereyo bamusuddeko enkece za buli kala yajja ebbali afune kakaabu wabula kibatwalidde ebbanga kati lya myaka ng'ebiri nga bagezaako mu tracking nga abuze wabula kati olwaleero bamuyina njagala mutandika okuestablishinga 10 block perimeter wonna wonna mu katundu kwegamba beetolola ebizimbe 10 ye perimeter gye baagala okugezaako okurozinga ono yamugamba nti omusajja olwaki tetumukutte kati yamugamba saagala tumukwate kati nze njaga tukwateko tugezeko okwatirako Samuel ne Joshua tewali gwe ngenda kuta newankubadde Samuel mbadde musuubiza nti ngenda muwa Joshua mute wabula kubona tewali gwe ngenda kuta bonna basatu ngenda bakwata bano bajja wayo mukazi nakamusika twakamala wano weeks 2 nga ntandika proposinga bya bufumbo oli musiru kyali wajja mukuba olwali bali ku patro ayina mukazi we ayitibwa Mora amwagala okamala oli rodi ayitibwa Daniel Fisher kati mu kaseera kano rodi emotoka yamuleeta ono ayitibwa Mouse Jackson kabaka mutuju batugambye sebu ya Sekula Flight 212 n'asekula American Embassy mu Frankfurt yatemako muganda wo mutwe olw'okubanga bali balina kaddiru ke bakola ne kwononeka kwegamba si wa muzannyo babadde bamuyika befu byayo kumala emyaka 2 kati yajja asembera naye nga bano bazze okusikana kuliko kabaka abakulembedde ayitibwa Samuel yakoze ddiru ne FBI n'abagamba ngenda bawa Jackson mute muganda wange ayitibwa Joshua ne bakkiriza wabula ate FBI akulembedde mission agamba bonna basatu abeetaaga laba tabu Got audio now. Reading 5 by 5. Okay, we're in. Ngenda gezaako kufuna audio. Teams on my mark. Timu zonna kasamba gamba nti mulumbe nga mulumbirawo. Ati okay. Okay, so. Kakati sebo. This how this rodeo is gonna work. You give me the briefcase. Ne basoka baseti nga bagezeeko kufuna audio. The coordinates to the weapons, so very simple. Nze mumpe briefcase omuli ensimbi. Ngenda bawa coordinates we mugenda okugezaako okujja emaali yammwe. Can't do this. Bino twabiyiseemu dda ssebo. Gwe Samuel kiki okola mutumbavu gwe? Eki? Yasooka n'ajjayo bino. Set you up. Nakusetinze up. Wow! N'akasabu keeri. The FBI knows you're here. FBI ekimanyi nti oli wano olengera. Bakutambulirako wali. They know you're here. Ne wali ebbali. Akafuko naketudde bya FBI. Again. Kati ssebo yamusekulirawo bullet nga bano balengera ku video zaabwe katonda watu Samuel ataakoze eki kyava asembera erudda njagala olabe yajja ebbali ku bukamera agamba tugenda gezaako kusikana ku kozi we muleete muganda wange ndyoke mbawe Mouse Jackson gwe mwetaaga kamera aziggyeko nesigadde ne bazikuba katonda watu onagambye bawa Mouse abagambye mujje tusikane ku kozi we ndyoke mbasimbe Mouse mumpe muganda wange Joshua banaye musoke mumpe outside feed kabaka emmotoka agisimbudde agenze ne Mouse Jackson ne bajja ate kati basoke bafate bali kumbe ye emmotoka tagirinnye eri efulumye badde yakoroba alina wana ekimotoka ekirala ne bayitawo ne bamuteeka eno munda otyo buli kimu kyonna ne kibeera set bwetyo kati ate nekwate kuba okufulumayo ng'ogasseeko n'endala bano balina endala gye baswamye gye bagoberera banaye tulina okugezaako bayimiriza nga tebannakwakwata kuba ogenda ku lutindo gwe kwata essimu obadde ki bajja babenga bamukubira ku ssimu
njagala tugezeko kwetolola ulide nti ye You alright? oli bulungi gwe fala kalina ekyewunyisa ate eno yona obedde koloba On a bruise like a bitch. Jackson mulamu bulungi nnyo yabadde ayambadde bulletproof vest. Lucky I didn't aim any lower. Man, it's just like those pansy-ass feds. I mean, they call us, we jump right away. Twadde ewaabano It's under 7 feet. bajja bagezaako okuwaya Days. mwana abefu byayi batumanyira bwe batuyita ffe tudduka buddusi tewali kyakikolera. Look at this guy. Ndaba gaayo ono Espionage, murder. bamuvunaana espinogi mada Pulled 2 dirty bombs in Paris last year. bagamba nti yatega kojja 2 mu paris omwaka ogwayita emabega ate bagamba nti akyayina endala mu market. Why can't they take that crap someplace else? naye lwaki bano abayayi ebintu byabwe tebabitwalako mu kafo akalala All units were in okusinga obiteeka mu kibuga kyaffe. distance, sending targeting for kakali mu kaseera kano baba bali wano next 3 vehicles baba bagamba nti road yadduse way. Sounds like the feds dropped. kirabika abafeedi omupiira bagusudde ekyo kikwewunyisa bajje gokamala kati babagamba bagende mu pursuit batandika okuyiga motoka zizino Someone broke into the safe house. They Waliwo- Joshua and killed our agents. He did it again. waliwo brokins nayingira mu safe house ne batta abamu ku basajja baffe Take him. mumukwate kati Take him. mubakwate tembakiriza genda nnyo mbakwate 5%. waayo omuteteeko ogwo guno twakuteddemu ne 5% okukyako ekyo kyewakoze okakasa muganda nga wamututeeko yapot ali chef For the 2 guys. kalina ekyewunyisa Maybe. ono yasobodde okubba muganda woono mu kasitode ya FBI Right now. era nga mugamba ti kati ali chef bwe oyagala kuba yesimu okakasye nasse baggaadi 2 nendyoka mujjayo nokyava akwata olukomo That the FBI was holding your brother as a bargaining naye senga saakitegere nti FBI yabadde ekutte muganda wo nga bargaining chip consideration. mutumba avuga obadde ogenda kikosira lingondyemu olukwe okimanyi ekyo The FBI would probably have me in custody. FBI kati yandibadde nina mu kasitode olw'okubanga ggwe Back brother kumba essimu evuga somewhere in the south of France. mwe mwandibadde mu south france ne muganda wo nga mugenda maaso nakujaguza essimu gyamuwadde ate ye alo I'm sorry, Joshua can't come. onoosonyiwa josha tasobola kwogera nawe kumbe ne kana akaliddemu olukwe muganda wako teyasobodde mutaasa yakafumitirawo mu jjolo ono tazanya bamuyita mouse jackson akafumise mu jjolo obadde oyaga kundya mu lukwe mugezi okamala akozesa bwongo poliisi yo yabuze edda kalino mukasi akantu twadde erudda Oldest trick in the book, Sam. Turn their heads with one hand, n'atandika okweyogeza slip out the back. With yefudde omufuusa n'ayitawo bano balemedde ku bimotoka kumbe bebaliko bikwangala rodi ne kasamweri akase joshua akyali mu kasitode ya FBI Later. bwe tujja kuddamu tusikane oluvannyuma ne payirota bonna abasa abamaliriza ye mukutta akwata kisooka tafunamu wadde kye bayita remorse akuttirawo yasooka n'atuuka Kano ayina kamaama obwedde akali ebbali kamulinze emaali agiina kati ki ekiddako sooka ondaga emaali tulabe bagambe bamutendemu ne 5% diamond pure diamond ali worth millions ne millions za sente katonda wange tuli bagagga nze ngenda ovuga emmotoka tofaayo gwekwata ekubodde emabega ezo tumaze ozifuna kati atolose olutimba lwe FBI kyokka atavuddeyo mugagga Custody for miles. bwatyo n'akwata ekuba okweyongerayo Gray van, Louisiana plates, Alpha Golf, November 803. Standby. bano batandise okugezaako okunyonyola gye basuubira emmotoka mwe yatambulidde naye nga n'emmotoka kati bwe buli agikyusiza wayi ono kati ayingirayo kumba ebitabo bibadde bibatadde ebbali waliwo kannakyala ke kali akabadde kavuga road See that guy? katonda wange ono yakatunuulira nga kalinga akali familia naye teyafaayo kati erina esimbula nedda eri eno nedda eno baabali Turn around. wayi sooka osiba emmotoka eno What are you talking about? kikyoyogerako Black, we gotta get over there. tuyinoge Carlos, olaba omukazi ono ye mukazi abadde wali ku bitaala kyokka tetumulabye yali azina wano ne kamauzi kitegeeza bamanyiganye motoka bagikyusizaawo 521. ne bajja nga bagoberera emmotoka gye basuubira eitha omukazi ateekwa kuba abadde amanyi mauzi waali oba sikyalinayo mu mmotoka bajja bagigoberera emabega kwe kubasaba bapulinge over basaba nakyala apulinge over
yagisiba teyakayana. You heard dispatch. We're looking for an Irish dude in a grey van. Leka naawe tunoonya kasajja ka Irish kali mmotoka ya grey. That's for the questions. Tugende tukabuuza ebibuuzo kanakyala lwaki ofaayo. Kintu kyangu nnyo. Such a waste of time. Kino ndabira ddala tuba tumala budde. Bino ze si byagala. Kwe kujja bakabuuza ebibuuzo. Rodi ye yasigala mabega. Kuba amateeka mwena temulina kwata kubo gendayo. Naddala ng'omuntu License and registration, man. Evening, officer. But what seems to be the problem? basooka kusaba license and registration. Bye bisooka maama wandisose n'obindagako. N'abikula erudda. Any sort of trouble? N'akwate kuba agezeeko bijjayo. How does everything look? Buli kimu kifaanana kitya baaba. Luciana. Outstanding. Driver's license eryoke. But tell me what's a pretty lady like you doing driving all by yourself? Kati kinneewuunyisa omukazi omubalagavu nga gwe kiki ekikuvugisha emmotoka eno. Sometimes I don't. Ono akakaki kamukubye talaba lwaki bakakwatidde wano. Yeah. Okay. Problem. Kwe kukaleka. Oyo omukazi kafeeki kabalagavu. Talina mbwa. Mugamba abikule buutu. Ye musaatu yakwata bukwasi kubo n'awaayo namba ya simu. Aganye okasaba kabikule buutu. Here's my card. Kaadi yange yiino. Times when you don't. Olina awulira obusuku kubanga onamutwalanga suspect kyokka lodi akyemukuba manda. Ask her to open the trunk. Kasabe kabikule buutu va mu muzannyo nawe obadde ki? Ask her. Kasabe kagulewo buutu. Nemesha. I'm gonna need you to pop your trunk. Yakusaba ogezeko bikula buutu yo maama. Kumbe kabaka mwali emabega dda wansi. Tufudde oli yasibira mu kacakkiro. Akasajja kabaddemu ne kagisimbula kannakyala. Bakuba ku byashinga etandise. Oli naayita mpaka eno maaso. Yajja paka mupasenja. Just got interested. Waayi bino ebintu bitandise ate kunyuma bunyumi. Anti gwe nywera. Kiki gwe? Oli bulungi. Oh, you shot me in my ass. Mwana embwe nkubya ekyaki mu katofaali. Mu katofaali okakasha nti ye. Beera awo soko lindeko. Bano babano bapanuwa. Danny, I know that. Look, you wait for backup. Don't be a coward. Eyo enfaanana ngimanyi wandirinze backup. Toba mutitizi. Yetalinda backup. Najja agezeko bugoberawo. Akatundu akamanyi asobola okusalinkiriza shortcut n'abagwako maaso bana abasalako. Kati ayitire eno manga mbiyumba yuna ajja asalinkiriza. Njagala wekkaanya. Kuno kwonna kwanjwa kwa sinema. There he is. Wewe kuba ebyasi ne bagikyusiza wali. Najja akyuse clip. Motoka bagikyusiza kati bazze kusali. We cross the bridge, we get on the jet, we never see the New Orleans police. Waaye tulina crossinga bridge, bwe tulina crossinga bridge tujja kuba tutandika. Bwe tofaayo police tujja kuba tugiddusyeko. Kabaka tannaba kuyita backup. Wabula mwe musyaga ekimumba kyankimanyi. Oyita buyisi wano wakawaga n'oyitire wa Nyangweso n'ogukire wakawaato ukakana ng'oli ku bbala baabali. Yuno nasala uno musajja muceji. Yuno mba neiba kasana wage eno gyayise waliyo maguja nesooka emutwala akaca muveeyo uno maguja emuleeta abadde anjagazaki oyo gwesina kyekoki ndaba n'oluto lusigadde mabega oluto ndusigazza afwandi tojja kulujjawo osaaga oluto yaluleka bulesi basajja bagenda yuno atandika olutandika nagambye tuli ku 12 rounds emyetoololo 12 nasala uno musajja muceji yuno mba neiba kasana wage eno gyayise waliyo maguja nesooka emutwala akaca muveeyo uno maguja emuleeta abadde anjagazaki oyo gwesina kyekoki ndaba n'oluto lusigadde mabega oluto ndusigazza afwandi tojja kulujjawo osaaga oluto yaluleka bulesi basajja bagenda yuno atandika olutandika nagambye tuli ku 12 rounds emyetoololo 12. Officer Fisher, still on foot pursuit.
Why? Head towards the marina. Nze Daniel Fisher ngoba abayayi mbagobera ku bigere foot pursuit. It's like 2 blocks to the bridge. Tusigazayo blocks 2 tusobole tuka ku bridge. Kasita tutuka ku lutindo ne tusala ku mazi bajja kuba tebakyasobola tukwasa. Kume kabaka abasoseeyo yalina okupulaninga kisobola okugezako balistructing nga bayimirire baleme kusala kuva wano. Kyava gye bali waliwo engeri y'ekyato yakisindika nakyeta mashekati g'ekkubo njagala olabe baabano bino bijja yiiyo ono yakyekanga mmotoka yasekula buli busekuzi okaka naye kase ennume y'ekigo emmundu n'eryoka efuluma mu mmotoka neddawo tulungi baali basibye seatbelts kyava asooka abaka oluto mawuzi avuddeyo poliisi mwena muyimirire awo tewaba waseguka muyimirire muduke kano kaba kagenda kerika kagwa masekati ga games neryoke kasekula bubi nnyo bwesikala mu motoka amukonye gwe toseguka baaba wabula boyi tasobola kuseguka emaali ye bagikubye eggaali gwani sebo gwe sebo erinnya lyo gwani genda okuza amaaso kwe kulengera omukazi afiiriddewo ye naye nga lwali takikoze mu bugere abagambye bayimire ne baagala badduke gwe sebo difisha kiriya wansi ku maviiviigo wano takyasobola gende maliye bagisekudde eggaali maama nyabo omuyaya akakubye gemusi kabaka bwati bwe yakwatibwa n'atwalibwa mu poliisi nga bagamba oluvannyuma lw'omwaka gumulambirira bano baabano kalina ekyewunyisa bambi ku kye baali bakoze kyali kya buziro kamala okwata international dealer babafula ba detectives naye gwe tebereza abali ku patrol kati bafuka ba detectives naye nga kitute kati omwaka naye gwe olinga nsolo kisajja gwokimanyi ekyo leka naawe tosingamu enkya egenda kubeera anniversary yaffe we twafuukira ba detectives ngeri gye twasobola okukwata Miles Jackson enkya lwe bawuleza ddala omwaka ogujjudde obulungi gwe tekikwewunyisa twali ku patro ya 9 simanyi eri wansi kati twafuuka ba detectives tutambula ne baaji omusala gweyongerako tulinga basikereebu You just never think about what would happen if... naye gwe tobeera awo n'olowooza ku kyekyatuukawo kwegamba omukazi yafa ffe ne tulyoka tufuuka ba detectives oyogera ku mutumbavu yakuba ekyasi katofu ali byesonyiwe naawe agamba nti akawala bambi kafa ku kiro kyolwo ffe bosebo ffe ne batukuza ekyo tekikuleeteramu kwesika wadde kati kyekyo kono kiwedde damuka mukono nedaba aba singa tuddamuka mu tujja genda mu mukaaga kyokka ate nnyina okudde kansika ne mukazi wange ogasseko ne maguja obamanyi be banfuga kale bw'oba kyosazeewo sigenda kwesibako bw'atyo yakwate kuba yeeyongereyo kakalino yajja erudda enkeera ye Kano yakomyewo eka kyava asooka atula ageotuuka eno ng'amazzi gayiise mukazi ne maguja balongoosa nyumba yonna ejjudde eriyodi gano maka gaffe munaye kino ekiguddewo kyonna kiba kyaffe kwe gadiiru yaffe y'amaanyi nyina okwata ekkubo genda ku mulimu mu ddwaliro kati ngenda kwesiga okulekera amaguja pulamba agenda kujja ebya birongoose luli agenda okuza amaaso nga kituufu watonya baba bali yakwekulira akonkona yaggulawo
start sleeping in the guest. Neba nenge natandika sula mu guest house yamwe. Buli kase ebitu byamwe bifa. Done saving our house. Okay, guys. Mbagala nyote mufaayo. Kati agenda gwe chapili story ki. Go that you had to replace the stop valve. Nagamba replacing ka stop valve te wakale. Chicho tegeeza. Said you take care. Na mugamba oyo ngenda kashiba nangamba mbu agenda kalabiri olw'okubanga ayagala ofisa sente. Bwe kiri ssebo. I was going to get to it. Nabadde ngenda kikola. I just bought a new car. I was trying to save some. Obusente mbutereka gula ku motoka mpya. Naye gwe ssebo. Danny, what? Danny chichi. A little help here, okay? Neetaaga ku buyambi maka wano ssebo. First it was the gas bill and... Mu kusooka ebya gaasi sente wazifisha. I mean... Air conditioner sente n'ozifisha. Kati ne sente eza sinki nazo zifishe. Njagala ntandika okwesiga ku buntu obutono boy. Sorry. Njagala onsonyiwe. Seba afisa busente gula motoka. Kale. Mole sokolinde. Aha. Okay. Totya teweraliikirira. Kamwagala ne munnayo omusajja. Amazzi gajjudde mu nnyumba lwa nsonga yaganye ogula stop valve. Make a ruckus, but plumber's got a plumb. You want a little advice? Nimwa ikyalino kino olugambo. The ones that go underneath the sink, those are the ones that you don't want to have walk away. Bw'oba oyagalanga okubeera ofuna bumalaaya butajja kuddukangako kufuluma. Kati abaali awo essimu yavuga. Mukazi we sseba amwagala okukamala kubanga kati yafuse fiance we. Yeah. Aha. Is this Officer Fisher? Ono ye Officer Fisher. Detective Fisher. Detective Fisher baba. This is Miles Jackson. Nze bampita Miles Jackson. How you been? Oli otya? Say hello. Kiki obuuzaako? Chat about the weather. N'osonyiwa A quick bite. ku by'embeera y'obudde. Yes, it does. Tombulya bintu bya kkomera ebyo bikyuma. Anti oli mutufu ky'ovala asikyali mu kkomera. Eki? Put you there, Miles. I'm pretty sure I'd know if you were up. Nkakasa singa obadde ofulumye ekkomera bandibadde baŋŋambye. To tell you, but I think you might have been left out of the... Baatidde okugamba naye boyi nafulumye eddanzi ekkomera. Okay. Kakeno kali akasajja ke yakwata kati omwaka oguyiseewo. Molly and Kaatolose mu kkomera ne kavaayo. little nap. Manyi okujjawo ne mbalingisako gwe ne mukazi wo nga mwebase. Woman, because I was really starting to enjoy the show. Yasooka n'akwata oluto lwe. Kyannaku nnyo mmolo okwata ekkubo genda kubamba mbadde nkyanyumirwa show. Where you going? Olagawo ate gwe boyi. Yasooka n'afuluma ebweru. Akasajja kaatolose mu kkomera wabula katemu kamala. You come anywhere near me and Mom. Gwe togezaako sembera mukazi wange wadde magujja yange wadde nze. Njakuta. The love of my life. That was an accident, Miles. Wata mukazi wange kono yali accident. Emmotoka yali ebbali n'ebaluka. Mu kikwatagana explosive kikakwata kisooka. Kabeera na buli kisi. Oh, and poor Phil. He was really looking forward to those pork chops. Phil! Owaye gwe. Phil, get out of the house! Abakyayita pulamba afulume ennyumba. Kumbe n'ennyumba kagiwayalizeemu kojja. Maama nyawo. Kaatolose kaagala kuwulira. Yakatira omukazi. Tufudde. Musaatu n'amanya byononese kati. Ate mawuzi kasita kwesimbamu mala kufa. It's an accident. N'osonyiwa naye ebadde accident. Very carefully to me, Danny. Njagala ompulize n'obwegendereza Danny. Our anniversary. 1 year ago today, whether by... Njagala okimanye nti leero anniversary yaffe mwaka gumu gwayita emabega. And as such, Wankwata oba wajanya kazaala n'onkwata oba walina skills za Katonda simanyi. we met, you took from me what can never... Naye wanzijako ekintu ekitagenda geza kubanga kiri replacingibwa. Wanzijako omukazi gwe nali njagala okukamala. Do you think Molly is going to be able to trust me? Kati goza mole agenda gezako kunneesiga. Miles! Mayuzi. Kamugambye wanzijako ekintu baaba ekitagenda kusobola kuddizibwawo. Kati naalumbye mukazi we. Kabaka yakimanyi obuzibu buzze kati alina kuyanga bw'asobola. N'asooka afumuka ng'omujjejje. Kaakano kasajja akagezi bwe kamala okozesa essimu ne kajja kakyusa eryanda. Ne kajjamu layini gye kakosezeyo ne kagisuula. Ne kateekamu layini endala. Kaba ne layinizi ng'omutwalo mulamba. Kwegamba kiba kizibogezako katresinga. Use your phone. I need to call my daughter. Bambi olina ku simu nyambeko njagala kukubira muwala wange. Kakimanyi Lodi agenda kukubira mukazi w'essaawa yonna. Era Lodi musaatu kye yakola. Ali ku misinde adduka.
n'asooka agiteeka pembeni. Wano yafumukawo bufumuusi. Ekidyeri kigenda kusimbula. Mukazi agenda ku ddwaliro gy'akolera. Musatu agenda otuuka wano ng'ekidyeri kigenze. Yakanda kuyita More. Rodi yefuda ayogerera ku ssimu. More! Oyo mutumbavu gw'oli naye. Tufudde. Kikiri kisuulayo. Yalina okuyanga obudde bukyali. Asobole otaasa omwagalwa. Kasajja kano tekasaaga. Poliisi, fuluma emmotoka. Vaayo. Yafunayo kasipoti kako mu bwangu. N'asooka akakubirawo ekisumuzo n'akakuba giya. N'akakula paka mabega. Kati sawa yakutaasa mukazi. Njagala weekanye. Kuno kwonna kwanjula kwa sinema. Yagireeta eggaali ku supiidi. Kalina agezaako tayiza kidyeri kiri. Wevaayo. Agivuka agigunde watali kutya. Kuba akimanyi obudde tayina. You know. That's great. Wamatofaayo. Yefudde mbu ayogera ne muwala we ku ssimu. Kati yakubira kyaliwe. I'll let your boy. Why story kimani? DOT, have installed Thomas Jefferson. Nyina obuzibu. Mola alabika ali mu ttabu. Ki? He broke out of prison. Miles yatoloshe mu kkomera. Simanyi yatoloshe atya mu kkomera. I'll never see Molly again. Wabula kati ali ku kidyeri agenda kukwata Mole nnyinza obutaddamu mulaba. Twafudde dda. Ajja atayiza kidyeri. N'asooka akalinnya kabaati. Mukazi watu agenda okussa amaaso ebbali. Nga mu eri ewakuta omuliro walinga waavu ewaka. Ono emmotoka agireeta. Katonda wange. Maama nyavu. Esimu najja kuwebale nnyo maama. Olwo ekidyeri kimaze okudookinga. Musaatu emmotoka agireeta kaasha. Nakyala yuna ava ku kidyeri. Ekiri wano. N'agituse bali kwe kupaakinga n'afuluma ku supiidi. Wane wasigadde yaddusaawo bigere. Yeetaaga kusikana More. More, pick up. More gezaako kwogera ku simu obadde ki? Whoa, Detective Danny Fisher. Nze Detective Danny Fisher. Kyaliwo atuuka butuusi katundu. Stop for a minute. Muveeyo bannange. Where's she? Ali ludda wa? Gets on the ferry and she's gone. Avudde ku kidyeri agenze akasajja kabe kakamututte. On her way to the hospital. No, you don't listen. Abadde akwata kubogenda ku ddwaliro kono nedda tagenze ku ddwaliro. Place is gonna kill her. Omutumbavu ankubidde esimu n'ankakasa nti agenda katta. We're gonna find her. We're gonna get her. Tugenda kumusula, tugenda kumufuna, tugenda kumuzza kakkana. Pick up. Yogera ku simu naawe. Molly Porter's phone. Simu ya More. Let me talk to her. Leka njogere naye. I Wuliriza. dead already. I'm just teasing, Danny. Nkutiizinga Danny. Come on, where's your sense of humor? Leka naawe embeera ze ez'obuntu ziri ludda wa. Nakya yamukutte dda n'amusiba kamba. Here, say hello to your boyfriend. Njagala ogezeeko gamba hallo eri boyfriend wo. More. Molly, where are you? More oli ludda wa. That one was for free. The rest you'll have to earn. Yamugamba ekyo nkuwadde kya bwerere wabula ebisigadde ogendeza kubikolera. Hunt you down and I'm gonna kill you. Ngenda kuyiga nkufuna enkutte. I look forward to that. Ekyo nandyagadde ogezaako kiraba. What, you like games, don't you? Oyagala nnyo emizannyo si bwe kiri. Monopoly. Waliwo omuzannyo kyesi byani. 12 rounds. Wabula kati waliwo akazannyo nze keetera okuzannya bakayita 12 rounds. Emyetolo 12. People alive, you do exactly what I say when I say it. Njagala ogezeeko okukola ekintu kye mbagambye mu kaseera we mba nkigambidde okikolere we kiggweera.
oshaga Me to believe that you're gonna keep me. What? You believe what I tell gwekiriza kiki embagambye shagala onziremu ate choice. tulina kyakusalawo. Round 3. In 15 minutes, I'm round 3 particular self. mu dakiika 15 You return to where we first met. njagala okwate ekkuba ogende we twasooka okushikanira ddala ewattira mukazi wange. bw'otuuka awo essimu egenda kuvuga. Molly said she was in a silver van. mole agambye nti rodi ali mu silver van. Put on APB. See if we get a trace on Molly's cell. genda ogezeeko okufuna apb osobole otwesinga essimu ya mole. amugambye bagende mu kafo we basooka okushikanira kati yakwata ekkubo n'ajjayo. wabula kati oluvannyuma lw'omwaka hurricane Katrina yali emaze okuyita ng'ebisinga byonna byakyankalana mu katundu ka waneeno. baatuukawo n'asooka atambuza amaaso yekkaanye. kuru ki eyinza okuntwala eri ogusajja guno? essimu eriruddawa? wano kakazi ka lodi we kafira akayitibwa kairika. No, we're in the wrong place. wayi kyabeka tunoonyeza mu kafo katyamu. We're stop the car. This is where it started. And this is where aŋŋambye tujja wano we twatandikira. How much time? we got 10 minutes. mbuzayo eddakiika meka kono kyalina eddakiika nga 10. Annie. lindako Wait, I could be wrong. That's ndabika mbadde mukyamu. Trina. zino ennaku za lwaleero Right. si hurricane Katrina. kuliko ennaku z'omwezi omwaka The degrees. We got clocks. kati kuliko degrees ne clocks. There's no app. kwegamba degrees ng'ogasseko ne shaawa. No. kono ezo si shaawa kuliko dakiika gy'ogamba. lindako Clocks. tekuli hours kuliko minutes zokka. Seconds. kuliko seconds. lindako Longitude and latitude. longitude ne latitude. Find the phone. Come on. wano abadde agezaako tulaga longitude ne latitude katusomere ku ezo 29 degrees nezisigadde. obijje wakono nasoma geography bwe batyo ne baka mu gaali kati bagenda ku coordinates ziri gye zibatwala. agenza okukasoma nga sebo kalaga longitude ne latitudes. 317 yeah. That's what brothers fire. kati agenda okubalabalamu nga coordinates destination zebatwalako fireplace. kwegamba abafire we basibuka. yakuba yesimu kati wakuba yesimu ayinayo muganda we. Ping pong Tony, why don't you come on down? gwe sole kimbadde nzanya ka ping pong lwaki tojja. eki Somebody out there. Maybe. kwate kuba ofulumya buli omu yenna mu kizimbe wayinza okuba waliyo kojja yanguwa. coordinates agenda ozisoma nga zimutuusa wano wennyini. kati ate wano waliwo department y'ab'omuliro bamuzikiza moto. kati ate bamuzikiza moto mulimu muganda we yamukubira essimu n'amugamba mufulume eyo. kirabika omutumbaavu yabateeze dda kojja. baatuukawo. Attaching the full phone bank. Everybody out? Yeah. buli omu afulumya nti butereevu. Danny, you really think this guy put a bomb in the firehouse? kati olowooza omutumbaavu yatadde kojja mu firehouse? Do next. tetumanyi. He said he was gonna call a cell phone. A particular. yagambye nti agenda kuba essimu mu ddakiika wano wennyini we tutuukidde. buli omu akebere ku ssaawa ye mune w'essimu ye. 4, 3, ne basooka babala 1. essimu nga tevuga. essimu nga tevuga. You hear that? ogiwuliddeyo? Right there. ha yiino waneeno. essimu agiwulidde evugira wano munda. Jansen, give me a second. weevugira nate batundirawo masimu. Hello? halo Look at that, Danny. Right on time. mu butuufu otuukidde mu budde Johnny Extra minutes on the next task. mune wa Daniel. kati yamugamba Speaking of devil, osobodde otuukira mu budde round 4. naye ku mulimu oguddako Fire in the Orleans Savings and Loan. njagala okwata ekkuba ogende mu kiyitibwa Orleans Savings and Loan kabanka. bakutta omuliro abafaya bagenda gendayo wabula gwe njagala ogende ku floor namba 10 To win. kuliko bu security deposit box bubiri njagala obujjayo gwe mwennyini. Exactly. Or there's going to be an early knockout. ate njagala kino ogezeko kikola mu budde bwakyo. You shit me. osaaga maani. Not enough time. I'm just gonna come in. Yeah. kaakaino I'll be right. waliwo kabanka ke bamusindiseemu. Hey, telecom is up on your phone. They just think they found a van that Miles used to take Molly. bagezezaako tracing essimu y'akasajja eri encrypted. yasooka n'alowooza mukazi we. katonda wattu. kasajja kagenda kumuta kubanga kimanyi tekazanya. waayisooka odde engulu naawe tereera. wulidde. All right. We gotta do this. You gotta help me find her. ogenda kunyamba ngezeko mufuna mukazi wange. When have I ever let you down? nali nkuyeeyo gwe boyi. sikuyiwangayo bukyanga tutandika kola fembiri esooka okanyigeko. gwe kwate kuba ogende mu kafo ke bagambye. kati oli yasalawo agenda atandika okondaktingira research. ku station baba bali awo befu byayi bajja.
kyokka aba FBI tebamugambye nti Rodi yabadde atolose. Ray Santiago, FBI. This is Inspector George Aiken. nze bampita Ray Santiago Resurface. we FBI aze ne inspector ayitibwa George Miles Jackson. We heard he. Miles Jackson yatolose. The FBI knows about it. No. naye mbutuufu FBI ne mukimanya ne mutaŋŋamba nti omusaya atolose kyokka ate nga nze yamukwasa. Keep on crying about what you did and didn't know, or you could tell us everything that happened. kati ebyo biveeko twagala otubuulire kikyomanyi. It is if you want your girl back. twagala otubuulire kikyomanyi okuva lwe watandise okuva ewuwo bw'oba oyagala ofuna girlfriend wo. waaye tugenda kuzikiza kazimbe. Tell us what we want to know. tubulire ki kye twetaaga okumanya tujja sobolekezaako okuddiza girlfriend wo. kyokka tebamugambye nga akasajja katolose. Drive. yakwate kuba linye n'abe FBI. kali bagenda ku katundu ka banka kali akayitibwa All-in Savings and Loan. bamugambye agende ku floor ya namba 10 afune wali obusekute deposit box bubiri abujjeyo. There was a prison break in Florida 2 weeks ago. kali weeks bbiri eziyise mabega waliwo ka prison break mu Florida. Demanded 30 cars. kigambibwa nti abatumbavu baatolokayo abasibe Our choice, Danny. The Bureau gave me ne batumya emmotoka 30 kono ne muzibawo kono tetwalina kyakusalawo. from the biro yabawo emmotoka zetusobola okugezaako controllinga. It's everyone back. abanational security guard ne bajja ne babakwata ne babazaayo munda. Just shut up. You're killing me. okugjako mayuzi yeka yatoloka. You have no idea. lekeraawo naawe sirika saagala onkabirire. Arrested him, but you still don't. tukimanyiko wagezaako mukwata naye ate tomumanyi. Girlfriend? ebyo byokukwata girlfriend wenze ebyo tebineewunyisa. He's done something that he never. wabula ekineewunyisa okubanga akoze ekintu nga kino n'asigala ng'akyali mu kibuga. That interests me quite. okiwulidde kati neesiga ku kyegamba nze mumanyi. I want to keep Molly alive, and I know what. nze njagala kakasa nti muli ali alive kyengenda okulwanako kati kyokka nze sifudde ku byammwe. Stay the hell out of my way. ate muve mu kkubo lyange kyagala muntu yenna kunyingirira. kakalino Rod Miles Jackson yatolose mu Florida mu komera gye baali bamusibiramu. sebo abasinga bonna baabazza yeyeke yasobola okusimattuka. bakola ka prison break. What are you, best friends now? kati gwofuuse kyaliiwe Playing the game, Miles is just gwe sigala nga azannya omuzannyo gwa Miles. Miles ajja kuba ya distracted ajja kukola ensobi tumukwate. bury him. gwe tofaayo ku mulundi guno ngenda muziika. Come stop. batuuse mu kafo ne basooka bamukwasa bino. yajja musajja watu bamugambye wano ali ku rawundi namba 5. akazanyo sebo Rodi yakayise 12 rawundi. yamugambye singa okola buli kimu kyonna kyembagambye n'okikolera mu budde bwakyo ogenda kufuna mukazi wo, wabula singa omisingamu n'ekimu bwe kiri mukazi wo agenda kuba mufu. bano batwesinga simu wabula essimu yabalemeseza ddala encrypted. muwulirize bannange I need everybody. neetaaga buli omu akwate kubajje wano. Minutes ago, Molly Porter was taken from the canal. eddakiika eziise ntono malipota yakwatiddwako kiri erinaatwalibwa. Possible witness every vehicle plate number. njagala mufune buli mujulizi gwe musubire yeekanyiza ku motoka mwe bamutwalidde. Where he is. ono omutumba njaga tumanyebwa wali tumukwate. Before he so much as thinks about touching one hair on her head. ne bw'aba akutte ku nviiri gye tumukwate. Be your wife. unayinza okuba girlfriend, wayinza okuba mukazi wo, unayinza okuba fwe. Like this asshole? kati ono katofaali Not win. njagala mukakase nti tawangula kuba atatusinga. banaye muveeyo. yajja asalinkirizanga bwanoonya bu safe deposit box gye babuteeka. banaye muveeyo. yajja asalinkirizanga bwanoonya bu safe deposit box gye babuteeka. 2 minutes. yatuukawo tekula wabulayo bbanga kikono wabulayo dakiika 2 sokoleke tulabe. najja yekkaanye 591. 590 ne 591 bwe bubokisi bwe yeetaaga kuona bwobwawo. kati alina bukulayo bukuzi ne zijjiribwa. kakana abugjeeyo. kati obubokisi gye buli munda wabula ekyewunyisa obubokisi bubala buba buli mukojja. banaye twafudde dda bokisi bwandibanga buli mukojja kyava soka bukakkanya wano essimu yavuga. Rodi amukubidde. Sometimes victory is not all it's cracked up to be. manye ebiseera ebisinga obuwanguzi tebubeera ekyo kyoba obusuubira.
2 pounds of explosives. kati njagala omanya akabokisi akamu kalimu pounds 2 ez'explosives 7 minutes to cross the 20. oyina eddakiika 7 ogezaako bukrosinga okusuka 20 street blocks Any later, the bomb goes. ku Niko street wall gy'oba obuteeka Clue to the next round. See, in your time constraints, you might want to use the fire truck for this one. bw'oba oyagala ogezaako okwasaganya obudde mu bwangu akozesa fire truck Siren. ekimotoka ky'ab'omuliro 7 minutes. ampadde eddakiika 7 Building. dakiika 7 tetutumala na kuva mu kizimbe omanyi aline katooke waneeno tetugenda kukozesa kizimbe tugenda kuyita wano buyisi ate olaga wabboyi bintu kati byakumira pini dakiika 7 tezimumala kufuluma kizimbe amugambye akabokisi akamu ke kali mu kru y'ekintu kyagenda okuddamu okukola akokubiri kazito wa kojja n'amubulira gy'alina ogezaako butwala Fine, Mom. okakasa nti ali safe Make sure she's safe. kwate kuba ogende mu Atlantic osiikane maama okakase nti ali safe owulidde va wano saagala muntu wa famire yange mulayo yenafuna buzibu genda va muzannyo tosobola kikola kyokola yasooka n'ayabya wano kati agenda kuyita wano musaala tutalina kyakkola bintu we byatuse kati kumira pini binono biseguka agenda okwekata ennume y'ekigo kuba waya teyamazzeeyo yeeta dabajeya Daniel kirungi alyoke kyava asooka asituka nakakana kutaka bamugambye akozese kino ekimotoka kyabazikija moto yengeri gyasobola osimatuka nga obudde bukyali muveeyo enanka ebala n'atoka akuba eŋŋombe muveeyo n'alyoka akisimbola ayina otuuka eri ku Niko street wall bamugambye wayinza ogezaako okubeera safe yajja n'eggaali ku speedi okamala Did you get the trace? No, he's using an encrypted signal. We can't. waayo musobodde ofuna trace kono nedda omutumba ava akozesa encrypted signal kiteri kigenda kubeera kizibu You sure that's such a good idea right now? aŋambye nkozesa ekifire truck konowooza kiwozo kisufu kati gwe kati akube namukadde eggaali yatoka n'atabala bupikipiki bwaba bodaboda obwali epembeeni Double bomb squad! Get him to Nickel Street 4! njagala ofunira aba bomb squad bagezeko okusikana ku street wall eno Stay with him. waayi baabano musaatu alwana na kimotoka yakiise ne manga ndabona omusiru bano abali mutoninyira basooka ne bapanuwa akasha maama nyabo buli kimu kyonna akyabala kikyabali budde bugwayo ndaba noono yamukiika gaali kasajja kalalu banaye munasonyiwa naye sina kyakola ndi ku bwangu kamala
budde buweddeyo. Kimotoka yakireeta paka wano ebbali liwasigadde ennyanja. Budde buweddeyo. Kimotoka yakireeta paka wano ebbali liwasigadde ennyanja. Gwaye maze otuuka mu kafo oko kiki? Sorry to say, Kyanako okugamba the party. nti mbutuufu eyo yenkomekerero ya pate yaffe. Naasiba ebaluke teyabaluka. Kati yamugamba asituleko kamwaka kanyuge nga bomu tenaba kubaluka bulungi. Bwabula bwakanyuga akalimu ku luye yasiraana. Geno kanyuga kaliko ekalimu kojja. Where's the bell? The bell signals the start of the next round. Oh, Kati kirabika ndi mwetegefu ogenda ku rawundi eddako. I want to speak to Molly. Njagala kwogera ne Mole mukazi wange. How about I show? Lwaki sikulaga bulazi? as I said, the clue to the next round is Nga bwe nagambye nti kulwa eddako ku rawundi eddako. 2 and 2 together. Njagala ogezeko kebera mu kashefu box kosigaza gwe mwennyini. Mwe muli kulu egenda kwegamba mwe muli kulu ekuza ku rawundi eddako. Bano baatuuka kikeerezi. Musatu kyava akwata yekkaanye. Yasabirawo kaso. Musooke muggyemu amazzi mu kinanka kino. where? Waayo tumaze okebera. George yajja. How'd you guys? Inspector wefu byayi. We switched out your SIM card. We're tapping. Simu kadi yo tumaze okugezaako giswitchi nga tutaddemu eyaffe. We'll call again, Danny, when he's. Singa akwate kubona ddamu nakubira essimu natera Daniel. We need to trace him. Kakasa tuba twetaaga seconds 3 gwe kugezaako mu tracinga. Not Mayberry. Polisi yagezezaako dda ne bigaana. Kono polisi si befwe. Listen up, listen up. Muwulirize bannange. The location. It's the Hotel Monteleone. Tufunye location hotelo I need SWAT Montoliana. K9, and I need all of you. Njagala mugezeko ofuna abaswati ng'okaseko ne K9 tugende tulume motero eno. Ne bajja ate balwa. FBI kati ebitaddemu eggere. Bajja balese SWAT, special will and tactics. Oba special weapon and tactics. Blue team, seal all the exits. I need Blue team njagala mugezeko siringa exits zonna. in and out of the building. This Kyagala muntu yenna akwata kubo kuddamu kuyingira kizimbe mpozi kugaseko n'ofuluma. room, this key is for Nga tumaze okukakasa nti ali safe. control room. Right this way. Balese ne maguja. Kali akasajja sebo tikazanya kabakozesa olukozesa. Kwekwate kubonagulawo ebbali. Juya akamugambye nti ekyamukazi lwaki sikulaga bulazi mu kifo ky'okumuteera ku simu okwogera naye. Fish. Waye fusha. Musaba naye ayingire musajja watu. Genda okwekanya ti waliwo nnyo kyamakulu. Ebbali waliwo ebifaananyi. Akasajja mazima kamukubye ebifaananyi mukazi watu nga kamusibye ne kamba ng'ali wano ku buliri. Katonda wange. Lwodi tamanyi nti oba anaasobola otaasa mukazi we. Tandise n'okuggwamu amaanyi. Baabano. Deeta. Kyava bikwasa abeefu byayi. Mutuufu ddala ki kye mugenda okukola? Come on, we're all. Kali bajja bageseeko okwekkaanya surveillance tapes. I got nothing. Wayi sina kye nnina ku kamera za hotel. Sokoleke. That's it, that's Miles. Stop. Wuyo Mouse soko yimirizaawo. What time is this? Sawa mekaawo. He's writing something down. It's a sign. Alina kyabwandiika. Kyokka ate akitulaga. Kisoma kiti ekyo kyatulaze. I'm still here. Mbu ya still here tukyaliwo mu kizimbe. Sebo All the exits from. kakimanya bajja kutinkula surveillance kamera za hotel. Miles. Kabalekerako baka nga bakabagamba we are still here. Tukyaliwo mu kizimbe. They're leading them somewhere. Who is that? Ate oyo. It's Willie. Oyo bamuyita Willy. Willy security guard wa hotel. I'm gonna go find Willie. Kamala okwate kubonge n'ensika ne Willy. I need a location. Neetaaga location gwe. Me last week in Lafayette. Left the dummy address.
Now we're tracking the ID on the security. Unagamba tugeze okwekanya emotoka gye yagijja yalekayo address ya kitumbavu tugezezaako trackinga security social security number ya address byonna tebirina makulu kati osobola okugezaako okupa information ku baatoloka mu kkomera kuna abasinga bonna baatoloka naye baabakwata ne babazzayo mawusi yeka yafuluma But the FBI already talked to him. osobola okumpa nenjogera nabo ompe wadeni kono FBI yamaze dde okwogera nabo mpa wadeni waabwe The access code to the security element. It was all the way to the basement. I'll meet you there. kati ono yafuna wiuzi yawolekedde akasajja kano paka wansi eno mu basement Papers. why He was here to serve. kaze na buli kimu kyonna ng'empapula ziraga nti kaze kola services mu kizimbe This thing still works? One of the oldest in the city. elevator ekyakola kuona ekolera ddala bulungi nnyo kati kalina wansi eno gye kaze bwe batyo nga bayingirako elevator wiuzi muzaatu security guard w'akafo kano eno bagulawo ebbali I led him this far. nze namutuusiza wano ebisigadde ye yagenze yekka Wait, lindako was air conditioner ducts. They go straight to the top? eyo etwalira ddala paka waggulu ku topu nti ye katusooke tugende waggulu twekkaanye bwe batyo ne bayitawo abaswati ne FBI bakyekebejja ekizimbe tebalina kye baazudde baze ne zimagujja K9 Sir, we're clear. There's no sign of Miles. waye tewaliwo kabonero kalaga nti mawuzi waali baatukira ebbali onaze ne weyuru pakeno waggulu ku kizimbe elevator egenda erina bwe yatuuka wano ebbali baleseko explosives ne kasooka kasekuloba ezandibadde nga buleki zaayo tejamiize ate pula ezinyamiize No service. wano tewaliwo service What's this one? sokoleke muno mubadde muteekeddwa kubeera mu simu naye ate yasiikana mu ngeri yaka laptop kano bu portable Told you I'd show her to you, Danny. gwe njagala oyogere nebbaawo Danny, dani if you're viewing this, bw'oba olaba kino Round 6 is already kiba kitegeeza nti round 6 ogiyiseeko sure you've met your new friend Willie. ndowooza omaze osiikana kyaliwo wiri oyo security guard Just the wrong place at the wrong. munaye wiri onootusonyiwa kino ekituto kitwala kubeera so personal The conclusion of this message, kati conclusion eri ku message you have 60 seconds. bagamba mulina seconds 6 okwate kuba ofuluma elevator eyo naye nga kiyinza okubeeramu ekizibu mwe nofuluma 60 seconds seconds 6 tezijja bamalamu 2 kubanga wiri alina obuzibu bw'obuzito for one of you to survive. kati omukumu ekitegeeza nti yagenda osimattuka Who lives and who dies? nze sifa kwani agenda kusimattuka n'agenda kufa For the lucky wabula gwe onooba wamukisa n'osimattuka daniel and in the lobby. njagala okimanye nti ekigenda kulwegenda okutwala ku rawundi ey'omusanvu We should be a lot better. Danny, he made me Danny. this to you. n'amusalako Is that for real, man? banayi bino bituufu Gotta wipe the kids, man. katonda watu yabawadde sekendi 6 yakitegeddwa n'agenda kwate kuba agezeko okulinnyayo ne danielo wire kyokka wire musaatu muzito kamala Stay right there. I'll get you out. gwe sigalawo ngenda kusika nkugjeyo Shit, I can't get through there. kaye bannaye nze nyinza obutalinnyayo kono jangu Give me your head. Come on. olaba obunene Come on. linnya Come on. It's too far, man. Come on. You... owayenga wala kono linnya tuveeyo kitayasi wali kikiritu kyate tekikutte dava embaga gotta get up my son. linnya nawe va mu muzanyo jantugende We work together. Come on. Come on. jantugende Don't let go. tondeka boy I got you. Come on. anti nkulina kunywezeza tukakana ngenda kutusyaga otofaayo I'm gonna die. kyagala kufa nyina omukazi n'abaana Come on. kyande musaatusie masavu bwe batyo ne bamusika paka waggulu bamusira paka waggulu kati obuzibu bwakuva ku elevete nokubanga elevete egenda kukkirira Oh, my back. omugongo Elevator's gonna... mugongo ngukubye wansi ku nnuma yangwa gwe elevete egenda gwa yangwa nkuyina engalo daba kino bwe kikutuka bwati omusayaatu wire bwe yakkirira mazima atabirinamu ate oyo asimatuka naye teyasimatuka bano bakwata bukwasi kubo kujja katonda watu eleveta yekkata olwekata mukwekata ne pipe nezikutuka gas pipe nezikutuka
kati ebisigadde geza kwevakuwetinga bizimbe balina osooka okujja waawo abantu mu bizimbe ebiri awo kubanga gas pipe zikutuse ate gasi wa tabo kamala kati abantu abetodde wano abasinga obungi bonna balina obbafulumya nagambye enjagala wekkanye ka sinema kuno kwonna kukyali kwanjula kwako ebizimbe nga 3 basooka ne bajjamu abantu ebetoloddeawo wonna olw'embeera y'omukka guli ogufulumye musatu yafulumayo kati wano atandise ogezaako kubanga apowa bantu abatalina musango batandise ofiira mu nsonga eno yatula bambi njagala olabe mayiti ya lodi sebo bagiyisawo mazima ekiseera kimukalira ekimuganje kulaba nyina famire nyina abaana ngogasseko n'omukazi kati mazima basigadde awo bwe bati abaana basigadde bamulekwa mukazi asigadde namwandu Miles didn't give you enough time. Miles takuwadde kadde kamala tolina kwenenya ku ekyo Somebody bring me Terry. banaye mulete wano tugezeko tracking essimu eno bano bagambye sewo 30 second bajja kuba bamaze tracking essimu y'omusajja naye nga yabagambye polisi yagigezezaako dde essimu y'akasajja eri encrypted ne bamugamba gwe tofaayo ffe tulina state of the art of technology Did everything you asked, Miles. You had no reason. gwe twetaaga eddakiika seconds 30 You had the choice to save him. It was your round to win. Shit. obadde ino ekyokusalawo ogezaako ottaasa omusajja oyo Are you giving up on me? Because simanyi otandise ogezaako kubanga apowa ku nze other arrangements can be made. sigala ng'omwogeza All right, so as Molly said, the clue to the next round. Molly said nothing. mole talina kyayogedde In there. And I don't even know. mbaddeyo munda mazima nosa omusajja wa bwereere Keep him on. sigala ng'omwogeza tunaatera It's out. Well, there's nothing to figure, Danny. tewali kyolina gezaako kwekanya ddani Is the FBI trying to trace simanyi FBI yegezaako trackinga simu yange you guys? First, it was Yeah. friends in the police. mu kusooka bakyaliwo omupoliisi bagezezaako gitrackinga n'ebalema FBI. FBI Aiken and all his wonderful little toys. olw'okubanga balina buwandafululiro toyizi bwabwe obwo bwa tekinologi ow'ekika ekyawaggulu Touched. bamanyira How you've all come together for this little affair. kinyuma nnyo okubanga mwena mwegase mu kazannyo kange Having a time. esimu ate tagijjeeko tebafunye bulungi budde kati mugezi layini n'agijjamu yakyusa bukyusa layini naddamu n'akuba essimu Yeah. aha So, kaakati why don't we start over again? lwaki tetuddamu ensonga ne tuziddamu butonateera Or Yeah. B, naddamu n'agijjako ha ono si wakwatibwa n'ateekamu layini endala third time lucky. So, kaakati they said before, the clue to the next round is framed. nga bwe twagambye mu kusooka nti crew Lonely man. ekuzza ku rawundi eddako eri flamed Very nice. You try kwata ekkubo kisheko okuyingira mu moteri eri okumpi Molly's toes off. osika n'ekifaananyi ky'omusajja ali lonely singa okola ekyobutumbaavu ngenda tandika ositala obugere bwa mmole kamukamu To grieve. n'amusalako era siwo tebamufunye bamugambye ayingire mu kakubo kali awo kakubo mulimu ekifaananyi kiri flamed bulungi ekyomufaananyi ky'omusajja ali lonely musajja omuwobaavu This isn't working. kino tekikola baaba George The feds have been up on Miles' cell phone a grand total of 1 time. gwe tolaba nti luli abadde akozesa essimu emu yokka Danny keeps doing this, a lot more people. dani senga agenda maaso n'okola kino abantu bangi bagenda fwa naye gundi oyasama nnyo nyamu George yalemedde kazanyo bagende maaso n'okazanya akimanyi oli ajja kusirituka bamukwate onajja anoonya ekifaananyi ky'omusajja lonely eri bakyagenda maaso n'ogezaako okwevakuwetinga abantu mu bizimbe nga biringa 3 olwakagasa akafulumye ekifaananyi yakigwako kati kuliko adress endala kyava agikwata essimu neevuga Don't answer the phone. tokwata ssimu eyo nkwegayiridde dani What you doing? Listen. okola kigwe All right, Danny. wama dani Be the last person who. Answer the goddamn. George yetafa ku muntu wakutaasibwa yafa kwata kasajja kajja kutta mukajiwo tokwata ssimu eyo They born in Toulouse. Well done. kuliko clearbone to the Trousse Impressed with your anti kwate kubo gendeyo giving it from the FBI. Yeah, it seems just a little bit unfair. Playing the game, Miles. mouse That's all that counts, right?
out there. Hati muzanyo guyagala okuzanya si bwe kiri. You play for yourself for a change. Be at the location in the photo in 10 minutes. You come along. Njagala okwate kubogezeko okujja mu location. Having the time of your life. Gye nkwadde eri ku kifaananyi mu ddakiika 10. And I'm going Tomanya wayinza okubawo chances ze ez'okusimatuka 50-50. Olabye otya? N'ofuna omukisa okugezaako osikana mukazi wo. Mwe musooke mukwataako. Gwe ssebo. Bwe mba nga nfunzizza omuntu wange syagala kuddamu kuwulira ng'oyasama. Owulidde? Syagala kuwulira ng'oddamu oyasama. Oyasama biki? Kali musatu yakwate kubo najja ku location yejje jasikanye mu kifaananyi. Claiborne to Laos. Blocks out. What do you see? Kati kiki olengera boy? Geno okuza amaaso nga tewali kyamakulu kyalengera. Abali wano essimu yavuga. get ready. Why? Remember the Black Liberation Army. Waliwo omusajja Miles had him kill a couple. akulembera akabinja akayitibwa Black Liberation Army. Yali yasibwa ne rodio ayitibwa Mouse. Yagamba rodio ono mbusimanya sekuleba gadizi bonna kyokka yabasekula n'amusibisa n'amulesayo mu kkomera. Rodio angambye nti waliwo kabaka gwe yateranga okuzanya naye chess. Ayitibwa Timothy. It's the bus. I'm getting on. Kati mugende musikane kono kye tugenda okukola. Kati agenda okwekkaanya nga 50-50 kye yabadde agezaako mugamba nga kyasezi. Baasi n'asooka alinnya baasi. Molly? Stop. Agenda okuza amaaso okwekkaanya mukazi wali mu baasi. Mole mukazi watu yamugambirawo yimirira toseguka tosembeza kigere kya gyonna gyendi. I'm getting on. Kati mugende musikane kono kye tugenda okukola. Kati agenda okwekkaanya nga 50-50 kye yabadde agezaako mugamba nga kyasezi. Baasi n'asooka alinnya baasi. Molly? Stop. Agenda okuza amaaso okwekkaanya mukazi wali mu baasi. Mole mukazi watu yamugambirawo yimirira toseguka tosembeza kigere kya gyonna gyendi. Genda okuba nga asumulula zipu. Akasajja kamutaddeko kojja mu didi. Maama nnyabo. Kamutaddeko omuzinga gwa sserubwatula gwa kojja. Rodi amulabyeko. Yawulira ennaku bambi omusayatu kyava asooka amwerawo akafumito. Tamanyi oba bino olwaliro babiyitamu. Olunaku lwafuusedde oluzibu. You two lovebirds care for a sit? Banaye mwegendeeze mwe balavu badzi ababiri. Seboneka Rodi weekali mu baasi. We gotta get you out of this. Ngenda kujja mu nsonga eno. Is he just talking to someone? Stay calm. Ayina gwayogera naye. Gwe sigala ng'oli mukkakama owulidde. N'amusiba zipu. Rodi n'atuulira ebbali. Baasi egenda. Oh, well, look at this. Surprise, surprise. Daba omutumbaavu ono. Mic check 1 2. FBI agisazeeko. Is he there? Miles is on the bus. Mouse ali ku baasi. Confirmation Miles Jackson is on the Tumaze okugezaako confirminga Mouse Jackson ali ku baasi. now. Kati ke kaseera mugezeeko settinga perimeters we tugenda omufunira obulungi. This is his mistake. We got. Eno nsobi Why don't we just take him out now? lwaki tetumukwata kati. He turns this into a bloodbath. We know. Anti singa tugezaako mukwata kati ejja kubeera bloodbath bajja kwesekula ebyakyawukakana abantu bafudde. Target. Njagala mu setting ba sniper oyinza okubira target obulungi. Rodi musatu bamusibira bali ku pipe. To win, you simply let me walk away. But if my thumb leaves the surface of this screen, Yamugamba nti wano ogenda kuneka ntambule bulungi. Kubanga singa ekigalo kyange kiva well, then ku screen eno you lose the round. mu sekendi 7 mukazi waaba agenda kufa. First of all, a small charge Namutaddeko kojja 2. fires a 3 Esooka ekuba his heart. n'efulumya omusumali gwa inchi 3 paka ku mutima gwe. 30 seconds later, Oluvannyuma lwa sekendi 3 ng'omukazi amaze n'okufa. your charge will Then kojja eyo obulabe n'eryoka esumulukuka. run up off this bus in peace. Ebalula eno basi negireka bitundutundu ffenna abali munda tewali asimatuka. What? Hey, Danny.
I just like to play the game. Jani gwe kyoyina okugezaako okola kuleka kuzannya muzannyo. That matters. That's the one I want. Set up Wano wenjaga musettingire, wano wemba musettingira mukakuba ebyasi. Muwulidde. to the north on the interstate overpass at Perdido. Kayino baagala kakuba byasi naye kye batamanyi nti sebo kalina akakwakulizo. Here, catch. Waata wano. Kyenkumu kyako kyokka kyekikola ku ripooti gye kayina. We kakigirako kojja ze katadde kunakya zibaluka bubalusi. Miles, let her go. It's between you and me. Miles, lwaki omukazi omuta kino kigenda kubeera wakati wo nange. Oh, Danny. Kyannaku Johnny. The game. Singa muta. Those eyes. Ojja kuba tokyasobola kuzannya muzannyo Danny. Phone on time. Why did Miles ask to meet me here? Oyinza okuddaawo ne weebuuza lwaki Miles yansabye musiikane wano. Yeah, there is. He's gonna win. Agenda kuwangula ate agenda kutta. Miles asked to meet me here. Oyinza okuddaawo ne weebuuza lwaki Miles yansabye musiikane wano. Yeah, there is. Why did Miles ask to meet me here? Oyinza okuddaawo ne weebuuza lwaki Miles yansabye musiikane wano. Yeah, there is. He's gonna win. Agenda kuwangula ate agenda kutta. She's a feisty one, isn't she? Bano bamusose basi bagisoseewo dda maaso bagenda kusettinga bwe bayiza omusakulira obulungi ba snipers ne bajja ne basooka beesettinga. What if I don't believe you? Kati bwe mba sikukkiriza Sorry. eki What if I think that vest is for show? bwe mba ndowooza nti ebyo ozannya katemba Pieces, Miles, that bomb blows. kubanga nkimanyi eyo kojja bwe baluka naawe oba okafiiramu. What's keeping me? Kati ki ekinnemesa okukwata ekkuba okutuga The shit out of you. nenkusikyekula nenkugjamu obusa Nothing. tewali kikulemesa But I know you won't. naye nga nkimanyi tojja kukikola. You're predictable. Oli predictable, oli mwangu okuteebereza ku ki ky'oyinza okukola. Lion? Olowooza nnimba Here. yiyo All teams, hold yiyo ginzigyeko. Bali bamaze okusettinga bulungi quarantine. Bano ba sharp shooters babasindika mu war zones. Be bagenda omusekula 75-yard shot through a moving bus window. One sniper's got to break the glass. banayi If hit, bali mu yadi zinga 5 kyokka bagenda kuba ekyasi ku basi etambula ku speedi okukamala. hold for extract 1 shots advised. Ekyasi kimu kye beetaaga kyokka bali mu kuba moving target bakwata kisooka basinipa be baleste. Don't want to take it? Fine. Toyagala twala kalimoti kiri fine. Well, here's something that you will want. Wabula ngenda kuwa ekintu kye wandiyagadde. Omwo mwe muli kuli ekintu kyogenda okuddamu okukola. Bano ne babaza bali babiri single shot buli omu gyakuba naye nga alina okubeera perfect. Basi yina ejja ne batandika okubalizaawo beetaaga tegeti y'akasajja laba tabu. Ono agenda okuzza amaaso n'abalaba mukube yabajjayo bagenda okuba ebyasi. Tageti eri wansi road si yakatasha wabula bali bagenda kasekula ne basi ne basooka bagisiba wa Officer Fisher, I didn't know you cared. mu butuufu mbadde sikimanyi nti ofiisa Fisher ofaayo nnyo bw'otyo. Mole What the hell happened? Hey, give me a 20 on Miles. Somebody, get me a banaye musooke mumbuli Mawuzi ali luddawa lost him in the crowd. ayingidde abantu Mawuzi babaka kuba kyasebo kabadde kagenda kuta ditoneetukaka na basi ekutte kabomu kyokka bo bati bakifuddeko naddala George ye yeetaaga kukwata move. I'll follow him. Bana akantu kagenda ku speedi okamala kyokka ate kakozesa amasannyalaze bali baganyusalako amasannyalaze balowooza bintu bya kiyaayi. unless we cut the power, that thing's not gonna stop. Zena byadala ne bwe tusala amasannyalaze kana akantu kagenda kuyimirira. Okitegeera abali munda byabasobedde dda siteegi zabwe baziyitako buyishi. You doing? Kiyakola yakadda maaso akola ki? Bwe katuuka ebbali
yalinya break asobola sibasibako kwegamba speed agikendezi wabula boy kaleeta buleesi gwe motoka gireketa mulenge eri straight kyoba okola ogiro linnya wano ku breaking ekyeko okuyiyiza eri kamotoka kali kaswitika naye nga ssebo kafumuko kamala naye gwe ssebo ogudde eddalu ali ku lawundi ya mwenda kazannyo mwe muveeyo n'akwata ekubo kwe kujja ayiyize kuno etandise ogezaako kubanga teri mu kontro buleeki zibasobedde tezikwata kujja basike balaba obesobola okudda emabega buleeki zikwatekwatemu kino kyabukako bubuusi n'asooka warampa ayagala kusala masanyazi naye muganange si byangu ya kuba biganyi bali muno kyayika bagenda kufa bufite wali kyakikolera bashikate bakoni ayine kamala kaseera busezi ne kava ku leirage kayinza okweguna abantu bangi bayinza okufa dabano kalodi gye kali kajja katambula bwe kasalinkiriza kano bajja bakatambulirawo nabo emabega ke Anthony Browse. All units, suspect is entering the Dixie Welding Factory on Fitzpatrick. Wait for my go. Banaye mulinde mara bagamba mukakwate temukadumirako. Wai kyembadde ngenza okukola kiganyi yasooka n'akuulako emmotoka kati basigalidde kuyiiyiza eno kano kagenda kadduka bano bakavaako emanju mpola mpola baagala kumanya wa gye kadda kirabika pulani zaabwe zonna ziri eno gye kadda kati ki ekiddako ngenda gezaako okugjako amasanyaze kono olabika okudde eddalu wali oduse emmotoka etambula kono nedda baaba kati yasindika emmotoka bo ne bagibuukamu okusalako amasanyaze yengeri yokka gye basobola okuyimiriza akantu kali motoka yagikuba mu transformers ezaali ebbali masanyaze ne gatandika okushotinga nga bwe gavwako kumpi ka area k'ekibuga kyonna masanyaze ne gavwako akananka ne kalyoka kabanga akakendeeza mu supiidi wabulako kakyagenda banaye muveeyo ndabana abantu bali wano basaamiridde bwasaamirije muveeyo eno gye tuleeta tekiba mama nyawu naye ekirungi ebadde etandise okukakanya ku sipiidi lwansonga amasanyaze gabadde gavuddeko kawaguza ne kawaguza era okukakana amaanyi gakawedde buli omu ali bulungi abantu mu kaswiti kakirabika tewali afunye buzibu bonna balyoke olyoke bano bakyagoba akasajja Anthony Browse kyekava kajja ebbali ne kasooka kakwata essimu. Yeah. I'm getting the truck now.
embwa zizino kono ngenda vayo ne motoka. Is she okay? You okay, darling? Yeah. Muli okay? No, that'd be great. That's a great idea. Kijja kuba kisuufu kirowoozo si kibi. Thank you. Weebali. They're gonna shut off the power. Mbu bagenda salaka amasannyalaze. It's getting a little too easy, Miles. Miles, akazanyo kukatandise okubeera akangu kiki olinawo ekikaluba? You sound pretty pleased with yourself, Danny. Danny, ekyo kyokoze kibadde kyangu wabula kino ekiddako tekigenda kubeera kyangu. Round, very admirable. Eno round 10 mbutuufu yo yeegombeswa. Floor hallway. If round 10 is your best friend taking Anthony DeLusso, then round 10 webeera nga yeesinga kwata Anthony Beluso. Njagala okimanye nti naawe munywanyi we agenda dugendera mu naye ngenda mukwata. Nasooka atambuza amaaso. Hey, pick up. Katono yakubira munywanyi we akwata essimu wabula takwata ssimu. Ayagala mugamba akasajja kabeluso kavweko. Oyinza okuba mubuzibu. Naye ogwana gwa malaya gwolemerako. Bamufunye nno. Bwe katika amanyi. Naye gwe walowoozezza omusajja nga Miles asobola okukola ekintu kino nga talina backup. Kumbe yabateze omugugu gwa kojja. Ati mu pulaani ye naawe toliimu ogenda fiira wano. Wulira bitch. Baafa bombiriri. Kali kabadde kaasa amagolozi omusajja nga Miles asobola okukola ekintu nga temuli pulaani. N'akagamba kirungi ogimanyiko naye naawe togenda simatuka. Ate kasimatuka nako tekasimatuka. Yakuteko bagenda sikana Beluso mu house. There was an explosion at the factory. Wabaddewo okubaluka ku factory gye badde bagenda okukwatira kalodi. Kyokka ate munywanyi we abadde munda. Munayi tasobodde kusimatuka. Rodi afudde pata naawe. Munayi kitalo nnyo. Danny, wait. Danny linako nga tona bagenda. Get off of me! Munte! Okay, look. Kale labayo. 2 years ago, Miles stole 3 sting. Myaka ebiri egyayita emabega. Oyo Miles kuwola basebo yabba ekitibwa Stinger missiles okuva ku shipment mu Iraq ku United States base. Twamutrackinga paka Pakistan. 47 out of his mama bag. Nale ne tulemo mukwata. Wabula wayite ennaku 2. Emu ku Stinger gye yali abbye yazisekuza ennyonyi eyitibwa 747 mu Islamabad. I forgot why I carried this. This isn't about Miles. Kana akantu nakeetika nga njagala nkwata omusajja oyo naye kino amazima gati tekiri ku Miles. Kino kiri ku bantu bagenda maaso n'okuttira mu nsonga zino abatalina musango bambi. Singa tusobola okugeza kukwatire wamu tugezeko taasa abantu. We got 1 round left. Oyinayo omulundi gumu ogusigadde. Round 12. Tuli wano tugenda kuyamba nze omusajja mumanyi. Mpa omukisa guno. Esimu yavuga. Oh, Danny boy. Waye gwe Danny boy. The pipes are calling. Katandise okujaguza. Rodi azaaka goberero n'ayitibwa George akulembedde abeefu byayi. Mu myaka 3 egyayita emabega Stinger missiles zaali 3 ku shipment mu Iraq naye nga zaali za United States of America. Ne bakatrackinga mu Pakistan ne kaziguza Abapakistani. Bwe kato ne kabaddukako. Miles, you don't have to do this. Miles, toyina genda maaso nakola kino. Done well to survive this long. Now, all you have to do is find her. Gwe kyolina okukola gezaako kunoonya mukazi gy'ali. Her chest. Wabula ku mulundi guno bomu ze namutadde ku kifuba. Only your thumb. Zikozesebwa na kyenkumu kyo si kyenkumu kyange ku mulundi guno. Kyenkumu kyo kyokka kye kisobola okugezaako okutegulula koze ezo. Are you sorry for what you've done? Oli sole ku ekyo kye wakola. Oboneredde. Yes, Miles. Anti munaye Miles nsonyiwa. Maybe you should Pay her a visit. Tell her so yourself. Oba osanga kwate kuwoge Over. gwe kennyini omugambe nti you are sorry, game over. Erika It's a cemetery. Where is she buried? tugende mu cemetery gye yazika Erika alabika gye yatadde nakyala.
kuza ku kigambo kyasembeyo okwogera bw'oba ogamba nti oli sole mpozi ngo n'okwata kubo genda kyali ya mukazi wange omugambi which means kirabika nakya gya mututte mmole baavugirawo eggaali beetaaga escort abeefubyayi batumisawo emmotoka esobola ogezaako bawerekera njagala olabe bwe tutuuka ku semitale tewabaawo akwata ku kintu kyonna nze muntu yeka asobola okudifusinga kojjaeyo ng'omusajja bw'ayogedde kyenkumu kyange kyokka kyekisobola ogezaako kukola ku tinoleeta nti butereevu kali bavuga kwolekera genda ku semitale njagala weekaanye mujjukire ono mauzi semitale eyinza okubeera first step lwaki tatuse busigo ono dana esimu yevuga nze Chuck Jensen waliwo ebintu byeŋŋezezaako okwekanya eby'omusajja ono ebitakwatagana bulungi ennamba ze yabawa n'abagamba musimanya aziteze kukojja ku bizimbe bitano nedda ennamba zonna zaali ziraga nti street card yali agenda okutegulula ate ekirala wali wiiru we yaberedde mu eleveta we yagulidde wansi yawadde kwegamba wabadde okyalina sekendi 5 mutaasa akasajja ke kateguludde kojja kabadde kakola buli kimu kyonna kyokola wabadde ogenda mutaasa ne kategulula kojja n'afa ono yasooka n'asiba eggaali mula agenda kufa security cameras ezabadde mu eleveta zabadde zikwate kubo ne zeolekera eri akasajja nabadde ngenda kutaasa wiru ne kategulula kojja n'afiira ku eleveta kana akasajja nakakwata nekasibisa naye sikamanyi kiki kyetumisinga mwe mukamanyi Joshua Samuel ne Joshua tusoke tuddeyo ku mission ya Samuel ne Joshua nze kyema kiri kimu kyokka Miles ayagala nnyo okubeera gayi awangula kono si kyekyo kiki twazula mu motoka eno muno mwalimu Diamond kyema kiri ekintu kimu kyokka buli kimu kyonna kyakola kibeera kya profit okuva lwe yakutenda kyatannaba kusaba ka ransom kino kirabeka kiri ku ssente ono omusajja buli kyakola kibaamu ssente musooke mujje twekkaanye kaakayina ekyewuunyisa batandise ogezaako otegeera amazima kabba ebyokulwanisa bya gavumenti ya Amerika ne kabitunda nga kaagala ssente katta Samuel muganda wa Joshua nga keetaaga Diamonds kufuna ssente which means ne kino kakikola lwansonga keetaaga ssente kati wiiru eyafudde yali akolera aba security abayitibwa Homewood security company bano bantambuza byamaguzi banaye tusooka tuyimire tulowooze niye banaye kino kikyalina amakulu ki ekirala ekyatuseewo ku eleveta eri gye yateguludde kati eleveta mukugwa yasumuludde ekigasi mu kusumulula ekigasi ba evacuatis ebizimbe 3 kati njagala mumpa amanya g'ebizimbe ebyo 3 mwe bajja abantu kino ekintu ateekwa kuba yakikoje nga abala yeetaaga kintu buli kyakola kibamu profit tiwali kintu kyakola nga abala losi mbwawulira nedda kati wiru yamusenga ayagala kutambulira mu identity ye wiru yali akolera Homewood security nga batambuza byamaguzi mu bimotoka okimanyi nti emmotoka gye wasindise masanyalaze yabadde ejjako masanyalaze ekibuga kyonna nti ye ogambe kyekisembayo Yesu Kristo bannange ebifo ebisatu ebizimbe mwe twajja abantu nga gasi afuuse obuzibu ekimu bakiyita Bureau of Engraving and Printing kiri ekizimbe kwegamba baprintingiramu ssente ng'ogaseko no saturatinga ssente nga bazijje mu bantu ezikaddiye akasajja kyekabadde kabala eleveta we kagisumuludde gasi n'afuluma kabadde kakimanyi nti bagenda kwevakuetinga bajje wano abantu kati mu kujjawo abantu mu bizimbe 3 mwe bajja abantu ekizimbe ekimu kibeeramu ssente ziba bakuŋŋanyiza mu bantu enkadde era kino ekizimbe kiyitibwa Bureau of Engraving and Printing kati ssente zebagenda okujjayo enkadde zebajje mu bantu miliyoni 10 tebereza babajjemu obw'ekikumi ng'ogasseko n'obw'ataano obukadde then ebafulumya obupya kwekwate kuba ogende ku kizimbe kujja ntuge tusikane emmole bagenzo kibalabalamu ng'akasajja tewali kyekakola nga kabala rosi buli kyekakola kibamu profit kakwate kubo ne kabba ebyokulwanisa okuva mu Amerika eri gye bahali mu Iraq ne kabitunda nga kaagala ssente kata Samuel nga kamugambye ngenda kutaasiza muganda wayitibwa Joshua ne kamubako Diamonds bino byonna obwedda byekakola obwedda kabala kimukwata kubo kuba ssente zineeno miliyoni 10 eza dola njagala olabe kati engeri gyagenda zitambuzaamu yasooka n'aziiwa wano gulinga mwala n'asumulula amazzi
knows we're shutting the city. Bako kyongamba. Mauza amanyengeri yokutambuza mu sente zina zifulumye ekibuga. Kati walingiria bino bitraka. In the quarter. Miles anywhere. Lindako. Fire truck for this one. Yajjukira wekamugambira. Wekamwera coordinates n'akwate kubo n'agenda mu firehouse. Cemetery, nope. Tugende ku cemetery kono nedda. Where the hat uses siren. Nedda sebo. Akasajja kakano sente kazifunye. Milioni 10 eza dola zikagala opanuwa nazo. Okuva emisana kino obwedda kikabala. Obwedda kaba distracting ne mole. Ngokaseko n'ebisigadde kumbe ko kabala kuba sente. Kagenda zitambulisa mu kimotoka kino ekya fire. Kali kagenda kuzibuuta ziyingire buyingize eri munda. Everything I did today had a purpose. Buli kimu kyonna kyenkoze olwaleero kibadde n'omugaso. Everything I did today. Okuva lwe nakutte ekkubo okuva ewange nga ntandika okugezako zanyira akasajja kano omuzannyo gwakyo. My brother, so I'm not. Kabadde kabibaze. He shows me mine. Kankanze ne nkwate ekkubo ne ngenda eri muganda wange gyakulira mu firehouse. Kumbe keetaaga funirayo kimotoka. Ne kandaga mmole ku bbaasi nga kaagala kunnemesa ku muzannyo nneme kubeera distracted. Kumbe buli kimu kyonna kabala kibalegezako kubba ssente. Kati sente kamazo zifuna kazitadde mu kimotoka kakano kasuulayo ne kasooka kabwatula ebbali kojja buli kimu kyonna kakibala okuva ne kakwate kubo toloka mukomera buli kimu kyonna kibadde ku pulaani tewali kye bakoze nga tekakibala maama nyabo ne kakwate kubo okuvaayo awo wekalise nga kasimatuka wano kagenda kubeera kagagga kavundu miliyoni 10 eza dola kazimbye mu Bureau of Engraving and Printing. Baliwo okusaturatinga sente pozi nakuddamu zikuba buto notisi enkadde gwe jantugende Now. Jantugende kati va mu muzannyo jantugende. Body bags. Morego kagalo okosanga tikiti wako akajja wano sente bazitadde kuno ezo zonna sente nsimbi ziri mu atanata notisi za atanata nompozi kugaseko ne 10 ze sente zibadde bakamala okujja mu bantu ezikaddiye ninga ziba zikyakola ono kamuggyeko dda ne kaadi ye bakwata kubo kulinnya waggulu lodi atuuka butuusi mu kifo katonda wange kasooka sekiwa basekute gaadi bwekamala obasekula bone bayisawo omudiri gw'ensimbi eno sebo kataddeyo dda nekyopa temukkiriza omuntu yenna kati okuyingira wadde ofuluma sente ne kasiteeka ebbali mu kyupa kati gwe nnyabo jantugende. Put the Haiti in this thing, yeah? Get in. oli wirusebo mafene kamusena kigendererwa kubanga musaatu yali akola emirimu ebiri yali akuma kwotero ate nga kyakubiri akolera ekitongole kya kampuni ekiyitibwa Homewood Security Company bano banfuka bimotoka birimu byamaguzi kati abo be batransportinga sente zonna singa baba waguddewo obuzibu mu kibuga emmotoka gye basudde masanyalaze yasazeko amasanyalaze mu kibuga kyonna kati wikimisi sente zibadde zirina okutransportingibwa okujja wano tutwalibwa mu kafakali sheefu kati butereevu aba Homewood be badde balina okujja ozikima kaze nga ka Homewood lengera You're not stalling on me, darling, are you? Kandowooze toyagala kunkeereya baaba nnyabo budde bwampeddeko dda njagala kupanuwa obadde ki oyagala nkusekula bullet kwali nayitwe gironzanyirako bano batuuka butuusi muzeeyi ye bamukwasizawo agage rodi yasigaddeko afande limukutte wabula bwe kava wano tebagenda kuddamu kalabako n'okukira ku sente kati gye kafunye genda okafune
omusajja yakagunda bolozi bwe kaloba n'asooka gikakanyako anti oli wa Daniel kabaka yajja kwe kubuka n'asibira ku kyopa kale ebisigadde birina ogezaako katebya kizibu ekiriwo kalina oluto soka n'akanyweza omukono kujja baatike mukazi watu kyopa etandise omukyankalanako anti kakwate kako kanoonya serwatula waye soko kakanye ekinanka kino musekula Daniel kasajja kamutta ne kasoka kakwatana ebiwaya kwe kumutuka bulungi nnyo mumanyamanya mwenga batalina byakola kankutuka ompulire olutalo luli munda wano kamufumita skepu kakuta oluto omulundi guno teri agenda kutaasya baaba nywera kumba giwunji kakalobi kabujja eŋŋumbi kabujja enzito wewe wayi sikyasobola kontrolinga kinanka kifuse jike akata kati oluuzi nze baaba wayi ennyonyi egenda kugwa wansi soko gyogejeko okunyamba tutaasye Johnny waliwo muvu emuyoka esigadde kumbe ekyekumu kyako kyekikola kuno kujja kagiswikinze on bwajjo kakwata kakanyuka bukanyuzi bweru banaye nkyasobola ogezaako gikakanya kyokka waliyo sekendis ntono nnyo ddala sekendis 28 dizino kigagitamu okola kikati oneesiga baaba oneesiga nkwekiga ku kikono gyamu girandinge gwe kumbaavu mukazi n'akalya tteke kati bagenda buukamu mbuuke ono yasooka natulalabe kyekigenda mu maaso emanga waliyo ka swimming pool wabula balina kutayiminga paka mu ka swimming pool webakola ekyo bibayisewo buyisi darling kyoka kasyakono butereevu kuzaalibwa kumu n'okufa kumu mukama yabakwatirako bakibira mu ka swimming pool ono yebunya abatumbavu balisikinga ono ye yasaanawo n'ensimbi ze zonna kabaka yaseka busesi n'amanya akasajja akaweddewo n'ensimbi ze kabadde kaagala okuba zonna nezikomawo maama nyawo olunaku nga lwakeeredde boyi ayaya ye Johnny sinaga obuzaali twamulako mu kasinema akayitibwa Marine bakwateko okuvaayo buli kimu kyonna mpulira kinnuma bwe batyo ne batandika okukirira amadaala gambe ye Johnny sinaga obuzaali vije junior nga bulijjo nagamba kopi zote muzanyiranga ku Bukiga mu Digital Studios Majesty Plaza Revuthero Cup number 21 ne waise ku stage mpozi ngo kasheko ne mu Sydney International ku Star Shoppers Arcade G20 G21 ne Raven Plaza wa Kisheka about the house ayebye nyumba yo yaweddewo naye nga tewali kyakikolera butereevu
ne kabaka nashemerwa kateeka kutani kwa kyekomekero zaako wabula nabagamba metegese mu Uganda Limited be bakabaka b'okutuusa spare w'amasimu wano e Uganda bashikanibwa ku William Street Reni Plaza kumpi ne Kalungi duka namba 11 ku level esooka esimu eri 0772 993999 mukama abankumire mwena mwebale kujja mweraba.